ennaku zibeera nnyingi nnyo nnyini ddala mu nsi, wabula olunaku lw'oba wagenda maaso n'okuba nti osalawo ogambe nti ono ye muninkini wange, ono ye muntu wange owa ddala, ono ye muntu gwe ngenda okuba nga ntambula naye, tutambule bwa babiri paka olunaku luli olw'enkomerero oba paka olunaku ddunda lwaligenda maaso n'okuba nti amunona oba ng'anona omukufe, luba lwanjawulo. So olunaku olwo buli we lugenda maaso n'okuba nga lutuuka n'ojjukira nti lwe lunaku Katonda lwe yakusobozesa okubeera nti osiba akaweta ku muntu wo, tolwa akubeera nti essanyu ligenda maaso n'okuba nga lyakaayakana munda mu mutima gwo, n'ogenda maaso n'okuba nga ofuna okujjuzibwa okw'ekika ekya waggulu, era ogenda maaso n'okuba nga owulira bwe wandiise obumuli obw'enjawulo nga bwakaayakana mu maaso go, n'ogenda maaso n'okuba nga owulira obuwojjolo nga bugenda maaso n'okuba nga busalirira mu mutima gwo, ate era mu kaseera ke kamu ne we luba lubuto wandiwulira obuyanzi oba ekintu ekirala oba enjokayoka nga zikusalirira, olw'ensonga essanyu liba ligenze maaso n'okuba nga likujjula olw'okuba nti olowooza ku muntu wo Katonda gwe yagenda maaso n'okuba nga asalawo timugenda kuba nga mutambulira ddala ebbanga ddene kumpi erisigaddeyo eri obulamu bwammwe. N'ennaku z'omwezi nno nga 27 omwezi gwa Agusito lwali lunaku lwa njawulo nnyo eri Bakyagulanyi Roberto, oba eri Bakyagulanyi Barbara, oba eri Bakyagulanyi Barbie wamu ne Kyagulanyi Sentamu mu bufu obufaananako bwe butyo. Benjogerako it is the celebrity couple His Excellency Bobi Wine wamu n'omukyala Barbie Itungo Kyagulanyi. Olunaku olwaleero gigenze maaso n'okuba nga giwera emyaka 13 bweddu okuva His Excellency Bobi Wine lwe yagenda maaso n'okuba nga afumbiriganwa oba nga ayingira obufumbo obutukuvu ne mukwano gwe ne muninkini we ne munne gwe yasalawo okubeera nga batambula bwa babiri paka olunaku olwaleero. Njogera ku Barbara Itungo oba gwenza okuyita Barbie Itungo Kyagulanyi, eryo nga lyagenda maaso n'okuba nga limwegattako ku lunaku luno lwennyini lwetugenda maaso n'okuba nga twogerako, era webiba birayiro byagenda maaso n'okuba nga bikubibwa mu maaso g'owekitiibwa nagenda maaso n'okuba nti abagatta wamu. His Excellency Bobi Wine agenze maaso okuba nga atyping oba nga awandiika obubaka, wagenze maaso n'okuba nga akulukunyiza mukyala we, obubaka obadde bugamba nti 13 years ago I wedded my best friend, the girl of my dreams. I'm still dreaming and I don't want anyone to ever wake me up. I am still dreaming and I don't want anyone to ever wake me up. A very happy anniversary to you, dearest Barbie Itungo Kyagulanyi, for better, for worse, my love. Nti emyaka 13 we nagenda maaso n'okuba nga mpasigana ne mukwano gwange asinga omuwala ow'ebirooto byange. Nkyali mu kirooto nno bantu bange, wabula saagala muntu n'omu kugenda maaso kuba nti anzuukusa. Nagenda maaso n'okugamba nti anniversary ennungi eri ow'omukwano gwange Barbie Kyagulanyi Itungo. So ebyo nno nga tugenze maaso okuba nga tubidda oba nga tubize ebbali, tugenda maaso n'okuba nga tuyozayoza His Excellency Bobi Wine okuba nti atuuse ku lunaku luno ne mukyala we Barbie Itungo, wabula mukadde keekamu. His Excellency Bobi Wine ojja kujjukira nti tabadde mu ggwanga, olwo lwagenze maaso n'okuba nga atuuka, nagenda maaso n'okuba nti awubako olubu lw'ekigere wali e Kiteezi, having returned to the country from international duty. We visited the community of Kiteezi in Kyadondo East, where dozens of citizens were left dead 2 weeks ago after garbage buried them. Pain and anxiety is still written on the faces of these residents, who have to date not seen many of the bodies of their friends and relatives buried under the waste. We took along with several items to assist them in this challenging time. In my address, I emphasized that this was not an accident. It was a completely avoidable tragedy caused by the negligence and inefficiency of the regime
and its institutions. And may the souls of the deceased rest in peace, and may the injured recover fully and quickly. Amubaka no bwagenze maaso okubanga buweebwa His Excellency Bobi Wine yabadde agenda maaso n'okubanga annyonnyola nti abadde agenda maaso okubanga atambulamu okuva mu ggwanga nnyaffe Uganda n'agenda ku mirimu emitongole ebunaayira oba ebweru w'eggwanga. Wabula yagambye nti olwabadde okuba nti nno walinnya mu ggwanga asazeewo n'agenda maaso n'okubanga akyali abantu b'ekiteezi mu Kyaddondo. N'agamba nti wiikisi bbiri emabega akasasiro yagenda maaso n'okubanga abuutikira abantu bano. Agambye nti bw'atuuseeyo obulumi agenze maaso n'okulaba nga bugenze maaso n'okubanga bubukala era nga bugenze maaso n'okubanga bujjula ku bwenyi bw'abantu abali ekiteezi. N'agamba nti alaba okuyaaya n'okujjudde ennaku obulumi nga byonna bikyagenze maaso n'okubanga bijjula mu maaso g'abantu abali ekiteezi. N'agamba nti abamu paka ne gye buli eno tebalaba ku mikwano gyabwe, tebalaba ku baŋŋanda baabwe abagenda maaso n'okuba nti nno kasasiro ababika. His Excellency Bobi Wine agamba nti yatutte ebintu eby'enjawulo nga bwogenda maaso okuba nti obiraba mu kifaananyi. Agamba nti ebintu bino yabitwalidde abantu beeno abigende maaso n'okuba nti bibayambako naddala mu kaseera kano akakazigizigi mwe bagenda maaso okuba nga bayita. N'agamba nti mu adresi ye yagenze maaso n'okubanga annyonnyola abantu b'ekiteezi nti bandibadde nno bagenda maaso n'okubanga bazuukuka ne bagenda maaso n'okubanga amaaso gaabwe bagakanula nkaliriza ne bagenda maaso n'okubanga bakakasa mu bo nti amazima ina accident yagenda maaso n'okubanga etuukawo amazima yali esobola ogenda maaso n'okubanga yeewalibwa ne ssekwewala yenna. Wabula His Excellency Bobi Wine kino nno agenda maaso okubanga akisiba ku gavumenti eno erudde mu buyinza. N'agamba nti gavumenti eno yeesuuliddeyo nnyo gwa nnagamba eri abantu begenda maaso n'okuba nti ekulembera naddala n'ebitongole eby'enjawulo. His Excellency Bobi Wine agamba nti olw'okuba nti no basuddeyo gwa nnagamba n'okuba nti tebagenze maaso n'okubanga bakola kimala naddala okuba nga baweereza abantu mu mpeereza egwanidde bino nno bye bagenda maaso okubanga biviirako embeera nga mwagenda maaso okubanga mugiraba wali ekiteezi. His Excellency Bobi Wine agamba nti may the souls of the deceased rest in peace and may the injured recover fully and quickly. Nti emyoyo gy'abagenzi Dunda Namugereka agenda maaso n'okubanga agiramuza kisa ate gigende maaso n'okubanga giwummula mirembe. N'agamba nti asabira n'abo bagenda maaso okubanga bafuna ebisago eby'enjawulo bagende maaso n'okubanga bawona mu bwangu obwekika ekya waggulu mu buufu obufaananako bwe butyo. Eddoboozi eriri emabega w'omuzindaalo mukwano gwange si ddala nze bampita oba yenze abaseddiyo omusunsuzi omukutuuku oli baguyita agaliwo. Information ebiseera ebisinga nga webegenze maaso okubanga etambula otugenda maaso okubanga tugyetika bukolokolo netugenda maaso okubanga tugyekata wano mukwano gwange genda maaso okubanga olaba tolina omanya genda maaso okubanga onoonya kuba naffe aba Alison Painters UG bano bagamba basiiga langi ennyumba yo wonna weeri obakubira simu ne bajja bakusigira kalangi mu buufu obwo.